afiiridde mu kabenje biwoobe alayika alinga muganda waffe ffenna. Weewaawo omulabe wange njagala tutandike agataliiko nfuufu. Tutandise ne poliisi eboye emmotoka z'abadde sipiika wa Parliament Anita Among Magogo 2 okuva mu maka ge ag'ekigo. Emu ku zo ye y'ekika ekya Rolls Royce eyogeza abantu obwama olw'ebbeeyi era nga yonna ku nguudo gye baziyisizza abantu bavuddeyo okulaba ku mmotoka zino. Enkyalira ebitongole by'okwerinda bakeddekodde mu maka ga Anita Among Magogo agasangibwa ekigo okwongera okunoonyereza ku bintu ebyenjawulo ebyasangiddwa mu maka gano. Abamu ku bo baasuzeeyo era geeti zombi zibadde zikuumibwa butiribiri wadde ng'ezimu ku mmotoka ez'ebitongole ebikuuma ddembe zabadde eggulo olwaleero tezizze. Ku makya kasiringi ya poliisi etikkibwako emmotoka ezzeera n'eyingizibwa mu maka ga Mongo olwabaddewo ne batandika okwogera obutonotono nti wamma gwe kirabika olunaku olwaleero tugenda kwerabira ku mmotoka ekika kya Rolls Royce yavaako embeteza. Ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya ekimotoka ekirala ekyetikka emmotoka nakyo kireeteddwa ne kiyingizibwa munda mu maka gano ne bakirowoozesa abantu nti Rolls Royce mmotoka nnene nnyo ebale teyinza kujja ku mmotoka ya poliisi yasoose okuleetebwa. Bano babula bakitegedde luvannyuma nti poliisi ebadde enoonya emmotoka 2 okuli eya Range Rover ne Rolls Royce. Nga wayise akabanga katono ku ssaawa 5:17 emmotoka ebadde eteeberezebwa okutambuza Among eyingiddewo wakati mu bukuumi era ne bagiggulira nayo neyambuka. Mu kaseera mpawekaaga bafulumiza emmotoka ekika kya Rolls Royce eteetikkiddwa ku mmotoka ya poliisi ng'olubadde okumaliriza okugisibako baleese Range Rover nayo neetikkibwa ku mmotoka endala. bazifulumiza ku ssaawa 6:17 ez'omutuntu olwo ne zoolekera oluguudo lwa Express okudda e Munyonyo. Banaatera okutuuka ku Kyeggaba baziwesezza ne bakwata oluguudo lwe Lukuli kubanga mu maaso babaddeyo bye bakola. Eno bazivuzeeko akabanga katono olwo ne baddeyo ku Lweggaba. Emmotoka zino zibadde ng'eziri ku mwoleso nga bakirawo gye baziyisa ng'abantu bakuŋŋaana okulaba ku mmotoka ekika kya Rolls Royce nga bakuba enduulu kyokka tetutegedde essanyu lyabwe ate gye libadde liva. Waliwo n'abawuliddwako nga bagamba nti bulijjo tebamanyi nti emmotoka ya Rolls Royce ntono ng'emmotoka endala.
Emmotoka zino bazolekeza ensambya ne bakwata ku Clock Tower okutuuka ku Kampala Road zizo Nakasero kuyita mu maaso g'amaka g'omukulembeze w'eggwanga olwo ne bagenda e Koolo paka ku kitebe ky'abambega ba poliisi e Naggulu wakati mu nkuba ebadde efudemba. Ignatius Kamya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukere TV. Ababadde ababaka mu Paalamenti ey'e-11 boogedde Paalamenti eno engeri gye yajjamu okuvunda n'otuuka n'okumanyibwa nga ejjuddemu abaliyake. Bino bwe bijjidde ku mimwa gy'ababaka nga Sipiika Anita Among ng'ayita mu kiwandiiko kye yayisizza ku mukutu gwe ogwa Twitter akkiriza okuva mu lwokaano lw'obwa Sipiika. Abadde Sipiika wa Paalamenti Anita Among avudde mu lwokaano olw'okuvuganya ku bwa Sipiika mu kisanja ekya 2026 mu kiwandiiko kye yatadde ku mukutu gwe ogwa X mu kiro ekikeesezza olwaleero. Among yategeezezza nti oluvannyuma lw'okwebuuza ennyo ku bantu baabwe okulusegere avudde mu lwokaano. Mu kiwandiiko era yeebazizza President Museveni, ekibiina kye ekya NRM n'ababaka ba Paalamenti ey'e-11 olw'okumuwa omukisa okubaweereza ng'omumyuka wa Sipiika mu kusooka ate oluvannyuma n'afuuka Sipiika oluvannyuma lw'okufa kwa Jacob Oulanyah. Ategeezezza nti agenda kusigala ng'aweereza eggwanga lye ekibiina kya NRM ne Pulezidenti bw'anaaba muwadde emirimu emirala. Mu kiwandiiko kino Among ategeeza nti agenda kusigala ng'akolagana bulungi n'ebitongole by'okwerinda ebigenda mu maaso n'okumunoonyerezaako. Yo ku Paalamenti embeera esibye ya kimpowooze nga buli w'okuba eriisa abantu bali mu bukuukuulu beegeeyamu ku bigenda mu maaso. Twogedde n'ababaka ab'enjawulo ne bannyonnyola engeri ensonga zino gye zajjamu okusajjuka okutuuka wano nga Paalamenti ey'e-11 yatuuka n'okwogerwako ng'ekyasinze okubeeramu obuli bw'enguzi mu ggwanga. Omubaka omulondo wa Buyaga West Dennis Namara agamba nti embeera weebadde etuuse nga n'okweyita omubaka wa Paalamenti kifuuse kivumo. Kubanga abantu batumanyi ng'ababbi. Wewalawo omubaka agabbi gaago. Kitegeeza Paalamenti yaffe mu public mu bantu egenze nnyo wansi. Ababaka bagamba nti waliwo akabondo k'ababaka abalondemu abeefunza Sipiika Among ne bakifuula kizibu nnyo eri ababaka abalala okumulaba nga balina ensonga ate nga n'okwogera mu Paalamenti kubaddeku abalondemu. Ababaka era batubuulidde nti wabaddewo okufutiza n'okugootaanya emirimu ku bukiiko bwa Paalamenti nga bummibwa ensimbi ez'okukola emirimu, ekintu ekinafuyiza ennyo Paalamenti ey'e-11. Ababaka abalala ababadde mu Paalamenti ey'e-11 bagamba nti yonna enenyezebwa. The budget of Parliamentary Commission to be a classified budget. So they will not even discuss it, and the chairperson, maybe the deputy and a few members will be the one to do that. There should have been more internal discussions to really have proper accountability. Brandon Kintu abadde omubaka wa Kagoma North akubye gudi ku dolwa NRM obutawa Among n'omumyuka wetayebwa ekisanja ekyokubiri ng'agamba nti abadde tebakigwana. So wabadde okunyigiriza kw'amaanyi ng'abantu teboogera. Alionio Kodri omubaka wa Ringa South ne Twala Fadil omubaka wa Tinje County bo batendereza General Muhoozi olw'okusitukiramu okulwanyisa enguzi ebadde efumbekedde mu Paalamenti, kyokka ne bamusaba okunoonyereza ne ku bantu abalala okuli Kalani wa Paalamenti, Director w'ebyensimbi ow'ensonga z'abakozi n'abanene mu Ministry y'ebyensimbi. The 12th Parliament should be a different parliament for this country. We want the clerk to Parliament to be checked, to be investigated, none other than Adolf. We're also calling for the office of Director Finance of Parliament, who has been the only coordinator of Anita Among in the entire system. People have been undermining General MK
on his messages. I think you have seen that he means what he treats. Abaka olwategedde nti NRM tennasalawo kwani agenda kubeera mumyuka wa sipiika batandise okwesowolayo omukwomo nga balaga nga we beegwanyiza ekifo kino. Leero omubaka Dennis Namara ayingidde mu lwokaano. Ebikwatagana n'enguzi awo ndwanira ddala okufiirawo. Omulala y'ewessaza lya Jonam Epakwachi Alonyo Godfrey Masho nga naye ayagala kifo ky'obumyuka bwa sipiika. Ngenda kwesimbawo nga Deputy Speaker wa Parliament ye 12 eya Uganda. Nasoma mateeka ndi munamateeka. Fred Kajibi ne Ismail Nsubuga be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Nga tukyagenda mu maaso mu buufu obwo bwennyini bannayuganda okuli ne bannakibiina kya NRM basanyukidde okwaza amaka g'abadde sipiika wa Parliament Anet Among era ne bagamba nti kino tekisaanye kusemba ku ye wabula kikwate ne ku banene abalala mu gavumenti. Banna NRM abegatta mu kisinde kya NRM Revolutionary Network basabye President mu cabinet yagenda okulonda mu kisanja kino kyeyatuumye ekisanja no sleeping alonda omuduumizi w'eggye lya UPDF General Kainerugaba ku ky'obumyuka bwe. Mu bantu baatulondera atulondere ow'ekitiibwa CDF General Kainerugaba ku kifo eky'omumyuka wa President ow'eggwanga lino. Ngaffe aba NRN tu endorsinga General Kainerugaba okubeera Vice President wa Uganda mu cabinet empya 2026-2031. Bano bayibuulidde bannamawulire basinkanye ku katikati erugogo era nga bakulembeddwa Peter Kivumbi bagamba President okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa by'ekibiina ky'NRM yeetaaga okuyambibwako omuvubuka envuumuulo nga yatandise dda okulwanyisa obuli bw'enguzi ekimu ku bizibu eggwanga biririna. Ne vision zonna ez'NRM program President zaalina bwaziteekamu omuvubuka akyayina amaanyi tulabanga yeyeka General Kainerugaba yajja okusobola. Viola Kabasita yebaza President amaanyi gataddemu okulwanyisa enguzi nga amusabye atuuke ne mu bitongole ebirala kireme kukoma kwabadde sipiika Anita Among Magogo. Kubanga enguzi teri ku Anita yekka, ebitongole bingi, offices nyingi, enguzi ejjudde buli wamu. Tusaba CDF President Museveni muddeeyo mu bitongole byonna naye tujjeeyo kawukuumye oyo asobaveeyo tusobole okubanga tukitereeza. Wycliffe Bihebwa asabye wabeewo okunoonyereza ne ku ngeri Amongo gye yayitamu nga tavuganyiziddwa ebukedeya era bwe kiba nga kyalimu amakoona n'ekifo ekyakyamuke. Bw'aba teyakifuna mu makubo matuufu nga teyayita mu mitendera emituufu ekifo nakyo akikole ki akiveemu. Ate bannayinialimu abalala basanyukidde ekyaba ebyokwerinda okwaza amaka g'abadde sipiika Amongo. Bano kuliko omubaka omukyalo w'e Masindi Florence Asimu Akiki abagamba nti sipiika yakozesa bubi woofiisi ye era nti ebyobugagga bibalaze tebijja mu musaala gw'abadde afuna. Agenza okulaba bannenge ennyumba eri wali Kiggo nenga wanateze ennyumba bagizimbadde ya Amerika bannange. Asibye bongera okunoonyereza era bwe gumukka mu vvi avunaanibwe. Chairperson webale nnyo kati tugenda kutandikiraawo twagalana ate tukomaawo abantu bajja kugenda baliyo kawunga. Bino bibuulidde bannamawulire basisinkanye ku Lwenzi Olitawa mu Kampala era bibaza Pulezidenti olw'okusikiramu nga Akiiki alumiriza n'Amongo okulemesa nti buli abadde ayagala okumuvuganya. Bane emikutu gyonna gya Parliament bagenzijako nibazijjako kubanga nayimbulira abantu amazima. Agamba okusigala mu lwokaano okutuusa Sekirwe n'avaayo nebawa ekyenkomeredde. Ne Lydia Wanyoto ayozayozezza President Museveni olw'okuwuliriza okwemulugunya kw'abantu ku sipiika Amongo. Eyawuliriza omulanga gwaffe ku byokulonda bya sipiika n'omumyuka we. Twavaayo tulinga 5 oba 6 nga twagala tubemu n'enkyusakyusa. Agamba kati wakuwayo empapula z'okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa sipiika kasaba n'alangirira. So bwe muwulira nti ekifo ky'abakyala kyabwa deputy nze nasooka ku list. Alungamiza nti eriteeka liragira muntu kufuga bisanja bibiri wabula bisinzira ku nneeyisa y'omuntu n'ajuliza eyali sipiika Rebecca Litwala Kadaga. Yagenda okubeera sipiika ne deputy speaker Parliament ye12 temulumya abantu mitwe. Saabi kisanja kye bakwadde ekyo kyokka ekyokubiri kirina okugulwawo tukukube mu ttooki. Bw'oba oyagala oba osaanidde tukwongere naye n'abalala bafune omukisa ogukola ki ogusaba okuweeriza. Akinoganyiza nti mu kiseera kino balinze Nampala wa gavumenti Dennis Samson Obua okuyita akabondo k'abaka b'NRM mu Paalamenti balabe ekiddako.
bo bannakibiina kya FDC basabye President Museveni okuwa bannansi obukakafu nga bw'atajja kuyimiriza kaweefube gw'atandise okukwata abakenuzi. Amyuka ssentebe wa FDC Robert Sentinale abulidde bannamawulire nti kino kisaana okukolebwa ne ku balala bonna abazze basongebwamu ennwe ate be gusinga bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Buli omu yenna gwe baba bakwatidde mu kikolwa eky'obuli bw'enguzi akwatiddwe, ekyambe kibakwate mu bwenkanya, si kutwalayo nandutu ate n'olekayo abalala abasigadde. Ono ayogedde ne ku alipoota ya Kalisolisi eraga nti gavumenti efiirwa tiriyoni 10 buli mwaka mu buli bw'enguzi. Ebintu byabwe bibagibweko, bateekewo ekitongole ekibitunda ne kikomyawo ezo ssente mu ggwanika ly'eggwanga. Atuyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu. Abadde ssentebe wa NRM Kayunga Moses Kalangwa Kalisa avudde mu bulamu bw'ensi eno mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero mu ddwaliro e Nakasero. Ono avudde mu bulamu bw'ensi oluvannyuma lw'okufuna akabenje bwe yabadde ava e Kayunga ng'adda ewuwe e Jinja. Abadde ssentebe wa NRM Kayunga Moses Kalisa Kalangwa avudde mu kiro ekikeeseza olulala akabenje akaguddewo ku kyalo Ssuka ku luguudo lw'e Kayunga okudda Enjero. Kalanga gye bavuddeko yafuna ekifo mwakola ng'omuwabuzi wa Pulezidenti ku mirimu. Ejjenja we yabadde atambulira mmotoka ya gavumenti ng'adda mu maka g'ejjenja. Akabenje kaguddewo ku ssaawa 3 ez'ekiro. Naye gwe eneewunyisiza laba omwala gw'ebuuso guli. Evudde eri ku Shero evulungudde paka ya mirundi ena paka bamututwalira ku pikipiki nga bayola muri yole omanye eggaali wajukwa oteliiko alabadde mu motoka kuli dereva n'abasirikale ba PDF babiri basimatuse yadusiddwa mu ddwaliro Kayunga okufuna obujjanjabi busookirwako n'oluvannyuma yagiddwa okubongera e Nakasero gy'afiiridde. Abamu ku batuuze abalabe kabenje nga kagwawo bategeeza nti dereva yabadde awugula obwa bodaboda atengedduka nnyo bwe tunigwa ne yeefuula. Kati emmotoka yavudde eringa eri speed ku kyensotoka naye kuba omusajja wa boda yabadde ava ku Shell wano ku Lake Oil ne rollinga negwa mpaka waneeno wetuli. Yabadde ava Kayunga ngadda Jinja kati nga we wava ku Shell wali okunywa amafuta wa boda n'ayingira ekkubo ne bamwekanga. Bwe bamwekanze driver n'ayagala okuwugula wabboda ye n'ataga kwe kwafudde akabenje ako. Saategedde Mzee Kalangwa oba yabaddemu obaani ne nalabye nga ababaddemu tebasobodde kukola ki kuwona era nagambye abo tebawonye naye ng'emmoloka yeenyize wano maaso yonna ddabo kabini nga yeenyize eringa capati. Mbabazi Jovio mu kukwala omugenzi Kalangwa sakona abatuuze abalala betusanze makaye ku kyalo Budaali Mugombole ebbali bategeeza nga muliko okufa kw'omuntu oyo gabatisize nnyira mu kira kino mpa walimu ku maanyi. Abadde atuyamba nnyo nga n'oba tomulinaako Oluganda asobola okuyamba nga n'oba ng'okoze omusango mu Kayunga district ng'omusirikale akukutte. Uli mu kiyongobero ky'amaanyi nnyo nga district yonna ate n'eggwanga lyonna okukaliza wamu. Mawulire si malungi. Twayisibwa bubi na kati era tuwulira nga tuli bubi kubanga chairman abadde mukwano gwaffe, chairman abadde muntu waffe ow'omugaso era tetumanyi tugenda kumuzzaawo tutya, tetumanyi muntu ki gwe tunazza mu kifo kya chairman. Obubbi bubadde bwakendeera nga tulunda ku nte zaffe ne zibaawo naye kati tetumanyi. Mu maka ge Budaali tusanze bafumire balambula ekifo abagenda okusibwa entandira bategeeza nti kati balindye ekifo wa President Museveni kyabagamba batandika okusima. Ssentebe wa disitulikiti Kayunga Andrew Mungere Sulaiman Kibakuzi Madaada yali minisita wakati bategeeza nti bafiiriddwa nnyo omuntu atagenda kuzikawo. Chairman abadde kumpi ayambye buli muntu ali mu Kayunga afiirinzeeko omukono gwe. Chairman abadde tanyiiga nga ku makya muba musowaganya olw'eggulo abeera musajja mulungi. Mukimanyi wane Kayunga tetwalina ine media house. Olwaleero tubadde proud nga tulina radio nga Sauti okwongera ku media houses endala. Is an employer. Therefore twagala okumwebaza mu ekyo. Basiba Nakayunga kubeera bakakamba basobole okwereka obulungi ssentebe Kalangwa. Bwe tufiirwa omuntu wabeerawo ebigambo bingi
njagala ebigambo bino bibeere bitono tugezeeko okwogera olulimi olutugatta okusinga okutwawula yawula kubanga abadde munyenye nene nnyo. In fact oyinza okunjogera ennaku zino oyinza okugamba abadde aleeta vibe mu kitundu ku buli kintu kyonna kyakwatako bwe bibeera bya investment. Kalangwa nga yoyo Kalangwa afidde ku myaka 34 nga zalibwa bulemezi era nga asuka kusuula mata mufumbira agati bw'empita ne Florence Kirabo ku mbaga makiki ya Wementa Sente esiba mu kawombe akoze emirimu mingi bwe yava mu busuubuzi yebalira buluzi bw'embuzi era alina ente ziwera yayingira ebyobufuzi nabira Sente wa NRM Jinja municipality n'oluvannyuma lw'ebanga Sente wa NRM Kayunga mu kifo kyabaddemu emyaka 12. Kalangwa yasemba okulabika ku mulujjudde ku lunaku olwokutaano mu Kulayira olukiiko lwa disitulikiti y'e Kayunga era n'abasaba bewala obukubagano. Ekibiina bino biwala mu Kayunga abasiga omuliro baana baffe baganda baffe tubeera wamu ffenna tewaliwo ono lwakibiina kirala lwakibiina kirala. Ne mu Kulayira Pulezidenti nga 12 omwezi guno yaliyo era namwebazula omulamwa ogw'okulwanyisa enguzi. Wakonye ku nsonga ekwatagana ne corruption n'enyongera okusanyuka abadde akotagananga n'ababbi naye kati kabogeddeko tumugamba nti buli gwawulirako obubbi yenna agobe. Wafiiridde nga abadde akatikkirwa diguli e Kampala University nga 23 omwezi oguwedde. Ngenda kwongerako okusoma okulaba nti mmaliriza kubanga nina byenda bye mbadde simanyi. Ero field gye mbadde mu ya politics ey'abalimba ngenze n'enjizuula nga waliwo karakita z'abantu mu psychology biramu ebiri. Alajukulanye mu kalulu kubase mu kibiina ky'NRM akalu omwaka ogwedde bwe yawangulwa ajaluna Kiuni Kasolo eky'omumyuka ba Sente wa NRM Buganda nga kava mu yekokola nti bamubba. Ensonga eno tegenda komawo kubanga abawagizi bange abandi emabega abawagizi across Uganda badimandinga amazima bagiye okulaga olingeri gyabanguddemu bwekiba nga kituufu nga si bulimba nga babiri kwetumanyi twawangudde badikira linga omuntu omutuufu. Sabola ow'okulira yakusakidde guno ku Lwabukede TV. Ate omukadde ow'emyaka 10 ate nga mukazi yeewuunyisizza abatuuze bwe yesimidde entaana mwana aziikibwa kyokka entaana eno esinga ennyumba gy'asulamu era ng'agyoyose bulungi. Ono asabye buli muntu yenna alina amabugo ge agamuwe ye agalye ng'akyali mulamu. Dorothy Nandalo emyaka 10 webulasana mugombolola y'Erwengo Rural mu disitulikiti y'Erwengo yeyesimidde entaana ez'obuwanvu bwa fuuti 10 ng'emu ku ngeri y'okweteekerateekeramu okufa kwe. Kyokka entaana eno eteereddwamu n'akasenge akamanyiddwa nga Mwanandaani wadde nga Nantale mu Katuliki. Nayagala ngendere mu masanyu nazimba Mwanandaani nga saagala kunjiwa ttaka mu kamwa. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino asanze abazimbi bali mu keetalo ngeno nannyini entaana bw'abalambulako okulaba omulimu wegutuuse. Ekyewuunyisa entaana gy'asimye zimbiddwako akayumba akaserekeddwa bulungi n'amategula ng'ogeraganya n'amaka mwasula. Nantale bba yamufaako ate nga talina mwana yenna ku nsi era nga wadde aweza egy'obukulu 10 akyalaba bulungi n'okuwulira nga asobola n'okutambula. Nantale gwe tusanze nga musanyufu olw'okulaba nti ekirooto kye anaatera okukituukiriza olwetulabyeko aggyeyo emindi ye n'asikamu ku mukka omutonotono asobole okufuna amaanyi. Nantale agamba nti aludde ng'alina enteekateeka y'okwezimbira ennyumba ye ey'olubeerera tekyokka ng'atya obubbi obuli mu bazimbi abadde nga bayinza okumubala omufuulo mu kugula ebikozesebwa omuli seminti n'ebirala. Nafuna ekibuuzo okwezimba kubanga nga sirina mwana asooka ntaalibwa sikwataka ku mwana sirabana ku mwana nange nga siraba mwana alinzimbira. Ekyewuunyisa Nantale yeesunga okuyingira ennyumba ye ey'olubeerera mangu ddala ng'eggiddwako engalo nga bwe gubeera ku bantu abazimbye amayumba ag'okusulwamu era nti ku olwo lwajja n'okujaguza emyaka 10. Ennyumba yange eyo bw'eneggwa nja kugikolera pate kubanga mpezezza emyaka 10 nange nsanyuke mu maka gange gye ngenda okuyingira. Asekeredde awamu n'ennyinya nti yakola nsubi okwesimira entaana n'okugiyooyoota n'abajjukiza nti ennyumba eno yalubeerera ng'alina okugizimba etuukane n'omutindo. Kye nali njagala nga tewali muntu ajja kukinkolera nga bwe nkyetaaga
nsalawo ekyekolere. Kyokka Nantale asabye buli kiisa ayagala okumuwa amabugo agaleete ng'akyali mulamu asobole okukola ku nteekateeka y'okuziika kwe ennungamu nti kubanga bye ebirala nga ssanduuko yabikozeeko dda. Ampa olubugo lwange ndulye nga nkyatunula nduteeke ku nte yange gyengenda okutta. Ssanduuku yange nagibula dda gyengenda okugalamiramu. Abazze okulaba ku nnyumba ya Nantale ey'olubeerera bagenze bamutenda buvumu. Ntidde okuyingiramu naye ne banga ayingira tewali buzibu. Ate omukadde okujja omuyita okumulaba omukadde nga ye mugumu. Bo abali ku mulimu gw'okuzimba entaana eno basanyufu ya nsuso nti kubanga buli materiyo ge basaba okuyooyoota entaana nga Nantale abawa ensimbi nga bagula. Twewuunya nnyo era ne twewunyiza ddala nga mukadde akola ekintu kino nga mulamu. N'omugamba ebbaati lya ssente bwe ziti lino lyebiri lino lya mutwalo naye ng'ayagala eryebiri erisinga ebbeeyi. Bwe twogerera ne bye mulabe byonna gulinga okutandika obutandisi kuba tukyagenda mu maaso. Era nange namwagaliza ekintu yakyekolera mu bulamu nennyini alabe mwennyini waagendedde. Abakulembeze okubadde Kavuma Fred bategeeza nti Nantale yatuukirira ku nsonga y'okwezimbira entaana era n'abasaba bamugalamizeeko mu kifo mwenesimibwa abazimbi basobole okufuna ebipimo ebituufu. Yamanya tofa weekuli n'obulamu weebuli era n'ensonga eyo mukadde ze mwebaza obulamu bwe abweyagaliddemu. Florence Tumupende yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Taste the difference. Chiko Pirao masala ne Chiko muchuzi mix musange maduka gonna agakulya okumpi ku nnusu bibiri zokka gw'omusuubuzi tukubire ku aoma kintu kicho simo kwagala. Asante tangawizi tea ne asante vanilla tea gasangibwa mu maduka gonna okwetolola eggwanga ku nnusu 10 zokka gw'omusuubuzi tukubire ku simu 0703 0088 M0. Asante. Timna School erisangibwa Luwero galivira ddala ku